Waliwo bannakibiina ki Democratic Party abeegattira mu kiwayi kya DP at Heart abavuddeyo ne bawandiikira kalisoliiso wa gavumenti nga kw'otadde n'akakiiko ak'ebyokulonda nga basaba baveeyo banoonyereze ku kye bayise obukenuzi obufumbekedde mu ssenkagale w'ekibiina kino ki Democratic Party Honorable NOBERT Mao. Wandiiko basobodde okubufuna ng'eno ebbaluwa esooka eyabadde owa IGG era bagirisiivinze ennaku z'omwezi nga 4. Okusinziira ku Ismail Kirya nga yali akulembera ekiwayi kya Uganda Young Democrats mu kibiina ki Democratic Party basiimu olw'engeri gavumenti gyekuttemu ensonga ez'obuli bw'enguzi ensangi zino. Twagala okusanyukira ekikolwa ekya gavumenti okukangavula eyali sipiika wa paalamenti olw'obugubuze n'obulyake, naye ate kitonyamiza nti kumaanyi amangi ge mwamuteekako ne mumuswaza ne mumukola ki ate kati amawulire ge tuwulira gagamba nti ate mwamusonya. Wabula bano bagamba n'ekibiina ki Democratic Party kisaana okunoonyerezebwako okuviira ddala ku bakulembeze baakyo ng'awadde ebimu ku bibaviirako okwogera bwe bati. Kuno kuliko embalirira ya Tabamiruka eyatuula mu bitundu by'embalala eby'obugagga bya ssenkagale w'ekibiina kino Honorable NOBERT Mao awamu n'abakulembeze abalala nga kw'otadde n'ebimu ku bintu ebyali byeyambisibwa ekibiina okusobola okukola emirimu gyakyo okugeza printer awamu n'ebirala. Bwe twali tugenda mu delegates conference embalala waliwo bingi ebitatambula bulungi nga byekuusa ku lyake n'obukenuzi. Democratic abasinga tebafuna kyakulya bulungi, tebeebaka, abasinga basulanga mu tenti, n'abalala tebafuna alawensi waabwe, naye ate ekibiina bakiwa ssente ezisuza badelegates bonna. Ate era bamala ne bakawuntinga ne bafoojinga rusisi ezisinga nga bagamba nti buli omu yeebaka, buli omu yalya. Ensimbi ezo ezaafulumizibwa omuwanika w'ekibiina nga zigendereddemu kutambuza mirimu egy'embalala, abantu tebalya mmere, abantu tebaasula. Twalaba abakulembeze bangi baleeta bagirlfriend baabwe, baleeta bakazi baabwe. Okusinziira ku Julius Dumba, Mao n'okuddamu okulondebwa ku bwa sipiika kyakoleddwa mu nsobi kubanga tagwanidde. Ekisooka bannange endagaano yaggwako. Eri pasono si teyagikola wakati wa kibiina yaggwako. Naye eyinza okuba ezimu ku nsobi nga Mwami Museveni yakoze mu kabineeti eno. Yatuwa kabineeti yani akagiri emikadde. Bano bagamba waliwo n'obutakwatagana mu bukulembeze bw'ekibiina kyennyini ekireese emirimu gy'ekibiina kino okuziŋŋama. Bano abasajja bali mu mizannyo gyabwe, batandise okulwanagana buli omu asonga mu munne, naye mbidde y'omu ne Mao n'abalala be babba obululu embalala be baatukuba emiggo. Mulesa kikwera ku paalamenti omulala tebasobola kwesisinkana. Mwami Mao wasisinkana Mwami Siranda ku ofiisi omu ku bo ngadduka. Ate kati mo tubalina n'ekibayinula. Omanyi waliwo tuteeka akasumuluzo ku balintuma abake mmanju. Kakati Mwami Mao bw'ajja n'asanga Mwami Siranda ng'ajjawo akasumuluzo. Oba Siranda ngadduka nga yeekweka. Wano era bakiikidde ne Mao ensingo olw'obutavaayo kukungubagira eyaliko omumyuka wa ssenkagale w'ekibiina kino ku mulembe gwa Ssebana Kizito, Juliet Reina Kafiire yafa sabbiiti eno ate nga yaliko omubaka wa paalamenti. Tebaasobodde na kuvaayo yadde n'obubaka obw'enjawulo okusobola okukungubagira bannaffe oba munnaffe Reina Kafiire n'okubika obubisi nti bannange twafiiriddwa omukukunavu kyabalemye. Tusaba gavumenti okuwa Reina Kafiire ono enziika ennambulukufu kubanga bangi bagiweereddwa. Yali omu ku babaka abakiikirira ekitundu kya Kibugu mu Palisade. Nze Charles Katamba ku Lagugudde TV agaguddewo. Kibiina kyaffe bakireke